Obulamu bugamba butya? Ekutwalira wamu ssebo munnamawulire obulamu obwange lwakuba nafunamu ebirwadde omwaka ogwo oguwedde 2022 ekikulu mbadde nalwalamu ulcers nendwalamu ne hernia nendwalamu ne ku mmemme y'emabega era ebiseera ebyo SB4 yo yajja netukola interview zena nagenda asaba obuyambi ku muntu yena abantu bonna abasobola okumpa obuyambi okusobola okunfunira eddagala enamponya ekirwa ebirwadde ebyo. Mwakwatagana mutya ne Asia? Asia oyo kati SB4 brother wange oyo promoter wange kati bwe yajja netukola interview eyasooka eyaffe twali Asia yete yaliko then tubeera tukola bu interview zaffe pola mpola waliwo interview eyasooka awo eya Pakistan woman twagikolye nasookerako netugimaliriza after wali bwe twamalira Pakistan woman then nate tukwenda kuya Asia na SB4 najja nanona netujja eno ekamocha netunenja meetinga Asia wa mu meetinga mwalina bigendererwa ki? Okumitinga Asia okutwalira wamu ebigendererwa byaliwo kubanga otwalira wamu nali njagala abeere mama w'abaana Asia nali njagala abeere mama w'abaana bange ekyo nali njagala era byali bigendererwa ebifaananyi bye twalaba eby'embaga ebifaananyi biwalaba nali njagala abeere mama w'abaana bange naye ate makkati awo ne wajjawo ndowooza gundi awo conclusions awo ebintu ebyo ne bitasoboka kutambula bulungi akati ne tufuuka abantu ba comedian. Okay. Biki bimufunyemu nga mu ababiri? Nze ne Asia bitufunyemu kuba kati nga nze promoter wange SB4 kwegamba antambuziza mu bifo bingi byembadde situukangamu byamasanyu zeni nangulira ne kaligamba nanteekamu ne ku ssente awo nangulira ku bintu bya waka ebintu ebityo mattresses bintu ebyobuliri ebyo kale SB4 promoter wange tankoze bubi. Naye nga gwe ng'omuntu nga tonnaba kujja mu butaala buno wali okola mirimu ki? Nze okutwalira wamu nze nali era nga ndi musajja mulimi nga ndi mukulundalunda naye nga bw'omanyi mutambuza ddembe ensolo ezo bayita mutambuza ddembe era mostly nzaagala nnyo kubanga nzitera okuzijjamu ku ssente ne zinnyamba n'okulimalima okulima kasooli webiti ebyo kasooli oyo mwagala nnyo era mulima nnyo ate ne ku season eno era mulimye ennyo lwa nsonga kubanga njagala mulimidde mutambuza ddembe ezo zimulye zisobole okugrowinga up zikumangu nsobole okufuna ku ssente. Kituufu naye tutunulire wajja n'eŋŋombe ya of course wagijjawo eyo? Eŋŋombe ya of course sebo munnamawulire eŋŋombe ya of course nagivumbula mu ngeri yange kati oli musajja muyivu memule yange yagivumbula kuba nagenda okulaba nga buli kintu nga nkiraba kisoboka okubeerawo kati neŋŋamba nikwe kuvumbula eŋŋombe eyo nti of course n'akagamba ako waliwo akagamba ako era kebi sometimes kembadde ntera okukozesa akagamba my lord I wonder akagamba ako nako nakapulaninga nako ova ku kyokkoogera my lord I wonder kagamba ako nako kakulu wali weewuunya ki ekintu ekyo akagambo I wonder my lord I wonder akagamba ako kakulu sebo kalina importance abantu abasinga obungi abayivu bakimanyi kalimu importance. Wakoma mu kyakumeka? Nayingirako mu senior wanu katono taamu emu nga bbiri awo ne sente ne zigaana olina ebigere nebivaako sente ne zigaana ebisaale ne bigaana nga sirina buyambi bwonna
abaana bali batya bo? Abaana abange badde sinaba kufunayo. Badde sinaba kufunayo naye nga mbadde mpulaninga. Mbadde njagala. Okufa kwa Asia kukuleseewa nga gw'omu? Kufa kwa Asia kunkoze bubi nnyo era nfunyemu eddibu ddene nnyo okutwalira awamu kubanga tubadde ne pulaani mpanvu nnyo. Kubanga pulaani ze mbadde nazo mbadde njagala tube nga tupulaninga buli muntu asobole okwezimba tubeere bulungi. Famire zonna nze ya famire ya Asia ne famire yange naye ebintu ne bigaana. My Lord Iwanda Katonda ye n'asalawo ebintu ne bigaana. Naye nga nze mbadde nsuubira ebintu bingi nnyo ssebo munnamawulire. Ye ssebo mu maaso awo. Otwalira wamu ngenda kumumeesinga kubanga nze nange mwennyini nga nze Charles abadde mukwano gwange nnyo. Asia oyo mukwano gwo nnyo abadde best friend wange kati nga twagalana nnyo okutwalira wamu kubanga twali tugenda kujoininga shows nga tugenda tusanyusa abantu kugamba olabya ddala nti waliwo laavu makati awo nga tusanyusa abantu buli omu ng'olaba musanyufu nga abantu batulaga laavu ate nga kati mami apulaninga kakati ate okuzaala waffe azaala nze ne SB4 yali awaka nga ne bampamu sticks nga zizo nekola ki memule ebadde etambudde nekomawo katugere abantu katikamu waawa wasayiri ki? Katikamu sebo katikamu masulita sebo obulenzi katikamu masulita oimalo sebo katikamu masulita sebo Badis. Nkubuliza Tata Sam obadde omumanyi? Tata Sam oyo mbadde ntera nnyo okumuwulira. Ku TV? Oyina TV ewaka? TV nze mbadde sebo sinaba kugula era bye biruubirirwa bye mbadde njagala okukolako. Funa TV. Naye bwe bityo sitaani najja yekika mu kkubo eryo. Yekika mu makubo ago naye nga pulaani badde yakugireeta. Bali njagala kufuna sente nsobole ogigula ngiteeka awaka. Ntegeezeddwako nti mubadde mwesunga olugendo lw'e Dubai. Of course sebo munnamawulire tubadde ne pulaani era yakugenda Dubai ne mukwano gwange omugenzi Asia era ebintu olwedde babadde bamaze okuproposinga olugendo kyemmanyi badde bamaze okuproposinga kubanga kirabika passport y'omugenzi badde erabika nti yeewedde nga bakyakola ku yange naye kati twali twekateeka ndowooza 2023 ono kirabika mu myezi egijja tubadde mukama tuteekateeka ndowooza trip eyo genda e Dubai naye sitaani neyekiika mu makkati awo. Mu kwekiika mu makkati awo ekibuuzo kyenyinza okumukuba ebimu ku binyinza okubuuza gwe oyagala kuwangaalira mu ati ono? Nze sebo era nja kusobola sebo kubanga era nkyagala ekintu nkyagala sebo senga nafuna omuntu awantu awalala nenfuna omuntu omulala gwe mana connectinga naye sebo nja kisobola sebo kubanga njagala artist okubeera artist sebo ani ku inspiring mwene embeera nze inspiring mu mbeera eno sirabika okutwalira wamu mu mbeera eno okunyimirizaawo akuinspiring kale gwolabirako ansikiriza ndabira ku ndowooza ku Spice Diana oyo sebo inspiring obulamu bwange sebo
Sebo kubanga Sala ki gy'osabira Asia Allah gy'amutute yonna? Sala ki? Essala gyensabira Asia. Musabira Kitaffu ali mu ggulu, erinnya litiibwa bakabaka b'obujje, bayagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe ya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe nga tusonyiwe abatwonoona, tutwala mu kkemo ne twekole mu bubi, kubanga obwakabaka n'ekitiibwa bibyo, mirembe n'emirembe, amiina.